Lwaki abantu abadde balowooza nno okukkirizibwa ddala Omusayi? Simanyi. Be bamanyi. Tewali kuba tekankwatiraako. Omwana wange. Anti nkola naye. There is a difference when you go okwawula business ne personal life. Birisi byange, I'm not responsible for that. Mumbuuze ku business, mumbuuze bivulu, mumbuuze biki byenkola, ate nga byonna eva mbibateerayo naye ebintu ebikwatagana ne personal life ye sira lwaki mba mbyogerako. Just kimanyi nti gwe maama we ng'omufaako nnyo. Kati waba kyaliwo naye kola omulimu gwo nga kyaliwo. Gwakusatu, gwakuna. Si byakwagala, but kyekimu ku bintu bye tulina okuba ng'okola. Bw'oba olina obusobozi nga requirements ze beetaaga ozirina lwaki oba togaba. You need to save a life out there. Waliwo ebirwadde ebimu of course nga mbimanyi STDs, AIDS, sickle cells, abalina hepatitis ng'okimanyi omuyina we tebakkirizibwa gaba ebirwadde ng'ebyo tokkirizibwa kugaba musaayi. Olina okuba ng'osukka kilo 5, body weight, bintu ng'ebyo byebimu ku biswanyizo. Senga nali sibikubanga senga bulijjo sigugaba. Kirungi yakyogedde munange, simanyi lwaki but yeah, nkikolanga because nkimanyi waliwo abagwetaaga. Because nange nali mbaddeko mu situation whereby twalina omuntu naye ng'omusaayi gwe yeetaaga tetugulina waawo nga tewali agulina gudonatinga, so you know oteekayo yenayina agwetaaga ne gumutuukako tomanya. Lwaki abantu abadde balowooza nno okukkirizibwa ddala Omusayi? Simanyi. Be bamanyi. MC abadde ki? Kati ate wabeera n'obulwadde kitegeeza buli muntu amuli okumpi mulwadde? Tukule bannange, tukule tusomesebwe tuyige. Let's stop being ignorant. And siberanga kao nembagamba nti nina relationship ne MC Kats nti oba tweyagala kuva dda mbagamba ekintu kyekimu nako wano kibaddamu. We are workmates, we are acquaintances, tukola wamu, tulina interests ezimu ate tuli ba mikwano. Yeah? Ekyo nsiiba nkibagamba. Ekirungi mukyala we mumumanyi bye bibuuzo bye mulina obuuza temulina bibuuza nze. Naye nze awo situukawo na Kats. Yeah. Ayo si bibuuzo byange obibuuziza muntu mukyamu, nze Kats nze gw'obuuza. Oba yakugamba nze spokeswoman. Omukyala Fille agamba ye takumanyi. Gw'omumanyi. Waliyo ebirabo ebyokumanyagana. Bwe muba mubiina mutubuulire tuteekengayo emikolo gy'okumanyagana. Ati gwe watugamba okola ne bbaawe. Ate y'omukyala takumanyi. Ate y'omukyala takumanyi. Ate nze binkwatirako wankola na mukyala. Gwe njogeddeko gwe mmanyi gwe nkola naye.
So wakifuna otya bwe yagamba ati nno takumanyi gwali kunyooma yakigamba nze anti teyakigamba nze byo mubimubuuze nze mumbuuza ebintu ebinkwatako ebintu byenjogera ebintu byenkola naye ebintu abalala bye boogera ku nze that is their opinion, that's up to them. Siina kubaddamu, siina kyogerako muntu kyabanjogeddeko. Muyimbi gwe tomumanyi kati gwe nga report ombuuza otya oba omanyi Fille ekitegeeza emirimu gyo togimanyi olina okuba abantu ngaabo ng'obamanyi. Nani? Ani? Simanyi. Muddeyo gye mwabiwulira mubikonfirming nze sibimanyiiko. Aye lwaki mma ntangaza good terms nga nze simanyi ku bad terms. Omuntu atangaza ku kintu kitegeeza yali avuddeyo n'agamba nti kati tulinamu obutakkaanya lwaki ntangaza bye simanyiiko. Era bagamba nti mulina n'ekyo ezimu ze mwali mukola mwenna endala buli omu yazirira munne. Essaawa zino eno nze nina night emu yokka, that is African Monday, ebeerayo buli Monday. Yokka gye nina endala nazisalako because nina ebintu ebirala bye nna engagingamu bye nkola kati. Anti yali akubeereranga olw'edda kyajja mu night. Eriwa. Mugende mumubuuze. Mukola biki naye? Bingi, go and do your research. Go check out the MC Cuts Foundation. Go check out his pages. Tukola ebintu bingi. Owayi kavidi akatambula. Aka MC Cuts ngali ne maama wa Fille. Agamba omwana asaba omwana. Gwe advice gye wamuwa oba akwogera kuki? Okitegedde gye namuwa kati ate gye namuwa lwaki atengiza mu mawulire. Anti yali ki? Nagiwa ye. Agimanyi. Kale gwe kavidi ako okwogera kuki? Tewali kwa tekankwatiraako omwana wange anti nkola naye. There is a difference mwiga okwawula business ne personal life. Biri si byange, I'm not responsible for that. Mumbuuze ku business, mumbuuze ebivulu, mumbuuze biki byenkola ate nga byonna eva mbibateerayo naye ebintu ebikwatagana ne personal life ye sira lwaki mba mbyogerako. Ebyo byammwe baddeya. Lwaki ebintu biri so secretive mubikweka nnyo? Otubibateera ku lupapula mukole mutya. Bibawe rent, bibaliise ewammwe, bikugulira amafuta. Tukwataganya ebintu bannange ebituzimba. Nze ndaba ebintu bye tuconcentratingako tebiri mu makulu. Abagizi bammwe babitubuuza. We banatulaba bajja bitubuuza naye nze ngamba tukwasaganya ebintu ebituzimba kyensobola okugamba senga obadde okola research wanimbuuzizza anniversary yange eri kumpi tuuka ya November mpeza emyaka 6 mu TV ngenda kukola ki ebyo byebibuuzo byenjagala okuwulira naye kati okutandika okumbuuza ate gundi yaranye okyogerako ki aye gundi nze atali senga atali mubuulizi. We are business acquaintances, we are friends. As always, nga wekyali wekiri. Wadde oyagala ki? Nkuwe ennamba ye? Engeri gy'oli interpreter. Ekirungi togambye nti yakugamba, ogambye engeri gy'ayogeramu alinga. Nze sidiringa mu assumptions, I'm a realist. Just kimanyi nti gwe maama we ng'omufaako nnyo. Kati waba kyaliwo naye kola omulimu gwo nga kyaliwo. Karo, soluddeko emabega sooka oddiseeko mu prosesi y'okugaba omusayi ebadde etya ne hardship ogiwuliriddewa? Nze ntya empiso ekyo kyo kyemmanyi. Leero lwenfunye obudde ne mpaakingawo ne nzija ngabe. Totiddemu nti nno bwe bankebera ne biddanga bibi. Nsooka okutya sikuyina. Okutya sikuyina. Kraki sikuyina kuba nze mmanyi gye ntambulira. Manyi gye ntambulira n'okwekebeza neekebeza for reasons bwe mba nzeetaaze neekebeza so.
gwe gusoose nabagambye mukole research. I think around 5 months ago wetwali tukola King of the Mic era nali embalala n'engabo Omusayi. That was I think the first time abantu bebandabako nga ngabo Omusayi in public. Yeah, but mbadde nga ngugaba nagugaba 2 times before nga temunna ndabakoro nali embalala n'engabo Omusayi. Olunaku lwaleero nga byo Omusayi nina kadi yange lwaki mbeera nayo nga sikirizibwa kugaba Musayi. Abantu abatya nti simanyi nsonga zaabwe waliwo atya okugaba Omusayi nga atya okwekebeza atya okumanya oba mulwadde oba si mulwadde. Omusayi gwe bagutwala webatuukayo ne bagukebera nga tegutuukana na mutendo of course ng'ogoba guyiwa okitegeera naye oba omanyi engeri gy'oyimiriddemu ng'okimanyi nti osobola okugaba ogendayo. Nze ntya mpisa zokka era ndowooza mundabye we batuusa okuleeta emisolo sikane kubamu ku nduulu kuba yo nkitya but kantu katono it doesn't last nti yonna wonna ebeekuluma nedda. Abantu abamu abasinga batya okugaba Omusayi nze kyendowooza because abavubuka naddala ffe abavubuka abasinga tetumanyi ngeri gye tuyimiriddemu as per our status. Naye nze ngamba kisingako n'omira pini n'ogenda n'omanya oba kyakulya oba tekyakulya omanya nti kyakulya ekyokola tukimanyi n'omira eddagala lyo n'olema lwaza abantu balala ate boofaako nze kyendowoozaamu then womanya nti oli mulamu nga weeyongera kwekuuma nga wolina kwekuuma ready. Abalwadde nze ngamba omuntu omulwadde I keep saying it omuntu omulwadde mwe just kuba mumanyi kati nga kati nti gwe ntambula naye mwe mumanyi abantu bameka bentambula nabo nga nze nkimanyi nti balwadde you know mwe bali bangi ate abo bamu nga basereebu okitegeera naye nga batambulira mu baana b'abandi but why nze omuntu omulwadde esaawa zino kyensobola omugamba amire eddagala yeerabirire because bakimanyi balina ebintu ebyo mbisoma nnyo kubanga abantu bano mbeera nabo balina time frame gye batuukamu nga tebakyasobola kusiiga kawuka. So lwaki woba olina omwagalwawo ng'okimanyi mwagala genda afa. You've seen people like Supercharger nkozeeko nabo you know bambasada benkoze nabo nga bajowanita kawalya ebintu bino eno tusiba tubyogerako nti lwaki tomira ddagala lyo notuuka mu eyo extent nti omwagalwawo osobola okubeera naye ng'oli kiwa nti togenda kukola ki togenda mulwaza you know. So waba omanyi nti oli eyo ng'okimanyi oli mulwadde just start. Nkimanyi kiyinza obutaba kyangu kubanga waliwo betuyambyeko naye n'olaba process ye nga nzibu okubeera nti ate akibeerako olaba ggwe obeera eyo tugeze nga bakuwadde eddagala let's say lya alters nga bagambye olimire buli lunaku n'otuuka ng'okimanyi olina eddimira wiiki nnamba naye ne likutama ate oli agenda oddimira for the rest of their lives. So nothing is easy but nze mbakubiriza bukubirizi bafune abantu ababaagala genuinely let them be open with their lives because the first step is acceptance. Abantu abasinga bendabe betubaddeko nabo obuzibu buvaali ng'agaanye okukkiriza olabira abaana abalwaza abaana mu busungu you know and all that but it's acceptance. When you accept the rest of the things will flow for you. Okay nga tuvuddeyo anniversary ogenda ku media emyaka mukaga gy'ogikoledde nga lwaki nvaamu ng'abantu bange tebannanko wankyalina bingi ebyokukola when abantu sovaamu nja bagamba but at the moment I'm just going to celebrate tugenda celebrating ne kasita siri mwavu oba olina akuvujjirira akasente ako oba bizinesi kyendala zokola kalo besides bino byetumanyi media erimu ssente kisinzira ggwe engeri gye weekuttemu na biki byokola exactly. Nze ngamba erimu ssente tukola you MC this side nojja ku TV n'okola omusaala n'ogufuna obuzibu bwe tulina abantu abasinga abali mu limelight ekisookerwako sente ezisinga ze twandikozeemu ebintu ebyamakulu okwezimba nti oba kati n'ogamba yes nti oli abadde mu kamotoka katono ayongerezeko agula emmotoka empya kuba bye balowoozaako nti oba ateekawo ka bizinesi akalala investing mu sente ze wandifunye okukola ekyo tuzimalira mu mabaala ku sireyinga lwaki ogenda osireyinga ng'okimanyi sente zolina tezikumala you know ogenda spendinga sente ze wandikozeemu ekintu ekyamagezi in one night. Bwe buzibu bwaffe abantu abali mu media eye
baagala nnyo keeping appearances naye appearances tezigenda kukonkona landlord wo kumuwa salary tezigenda kuliisa wo wova mu kifo ekyo ky'oli okoleramu appearance ziri needed but zibalirire nti ngenze waneeno ngenze olwansonga weeti ngenda spendinga sente weziti abantu basinga kwagala lwa kikyowa what is your talent what are you giving nti nkola ku show bweti first perfect that show before nga tonatandika kukola ziskando kugenda kusireyinga sente ezo spending enze ngamba wandisikozemu ekintu ekirala mpozi ne saving abantu abasinga tebalina muze gwa kusavinga bwe buzibu. I am in love with a human being. Nze nange sitambulira ku bantu balala nze nkola byange binsanyusa buli omu alina ekimusanyusa oli omukolo we guba nga gwe gumusanyusa gwatuuseeko nga gukola waliwo media personality ne bwabeera ku TikTok yagamba gwe bulamu bwe bwonna obulamu bweki obulamu bwe bwonna buli that is Jacob. Jacob mukwano gwange. Jacob is my friend. Just mukwano gwange. Lwaki agamba nti akwagala nnyo? Kibi bannange temwagala abantu banjagaleko. Nga mwine obusungu bungi mwine effutwa. Ekyo yakyogererawa. Okakasa? Jacob omutuuze? Jacob waffe bunnamwaya tekisoboka mulimba. Ka clip ke nalabako waliwo yali amutumya akakole mugende mulabe video eyo eggweyo bannange. Jacob tanepikirangako mulimba mumuwaayiriza yali avuddeyoko n'agamba njagala Caroline Marcah takikolangako ate magezi agakyayagale bebe love is a beautiful thing mwekirabika temwina muntu yali abagaddeko obulungi nze nina kwenjagala kyova ndi musanyufu.